Yeah, welcome to yet another episode of Fake Media. Thank you for subscribing, liking, commenting, and sharing. Please don't forget to tap that notification bell. Kuset nina muyimbi ngabo mulaba. Ye HILLAT BETA tugenda kubanga tuwayamu emboozi tumanye music atambula atya. N'ebirala ebigenda maaso mu bulamu bwe ng'omuntu nkiwa obadde omumanyi naawe abadde tamumanyi ate bingi nnyo byogenda okubanga omutegeerako. Kale ku Fake Media kwe tuli nsanyusa okusisinkana. Kale nange okusanga sebo Fake. Ogamba otya? Ndi bulungi webale kunkoppa noyambala white sebo nga nange nyambadde white. Nakitegeddeko nti wankoppye sebo. Saabitegedde nti naawe gy'ogenda okwambala. Tewabitegedde. Kale ndowooza era ntuuko bagiyita ntuuko. Ndowooza ntuuko ya Mukama oba nteekateeka za Mukama. Ne ndowooza tulabise bulungi nga tuli mu white fenna. Otherwise sirina buzibu. Ndi bulungi. Ng'oggyemu of course ebitonotono tebibulamu ebitawaanya wano na wali naye ng'ate oba olina okusigala ng'okola ki ng'otambula. His Excellency Bobi Wine yayimba oluyimba n'agamba situka tutambule. Kitegeeza nti toggwangamu maki maanyi. Oyinza okufuna challenge wano ne wali naye ate bw'obanga woosinga okulabira ng'olinga aweddemu ate woosingirira ddala okwetaaga okwezzaamu amaanyi olabe ng'osituka. Omanyi lumu omusumba amanyize ni musajja mulokole. Omusumba yali abuulira n'atugamba nti buli lwolaba ng'oli mu kaseera akazibu ennyo beera mugumu nnyo. Omanyi nti singa okavuunuka ate ogenda kubeera mu kaseera akasinga obulungi. Akaseera akazibu katera okujja mu ngeri ya test. Kati every time you pass a test you go for jubilation. Bwe kityo bwe kiri. Ali ku Fake Media mumbulizeeko omweyanjulire. Abatulaba abalabi ba Fake Media mbeyanziza nnyo okubanga mutulaba essaawa zino gwatulaba wobale ogoberera Fake Media ng'era bw'abagambye bannange lwakuba yabyogedde mu Luzungu kati nze kambibatere mu Luganda musubscribinge ku channel ya Fake Media akadde kali awo kakwateko okasobola okubanga ate buli kyateekayo kyonna essimu ye kutegeeza nti owaayi Fake Media ina kyataddeyo ate osobola okubanga ogoberera nenga mwebale ogoberera mwebale nnyo n'okugoberera emboozi zaffe ate ne muziwuliriza ne mutuwa obudde na data wammwe gwe mukola ki gwe muteekamu. Data kabbeeyi Kampala wano. Data bannange nina waliwo gayi mukwano gwange yakava eyo side z'Embawarabu eyo. Omanyi omwana bw'aba amaze emyaka 2 ku 3 nga ali eyo Mbawarabu oluusi agenda okumonga obulamu bwana abukoze ki abwerabiddemuko expenditure biki gayi yaŋŋambe nanga HILLAT BETA ono nze ebya data kambyesonyiwe paka lwe naddayo mu kyombo ky'Omuwarabu naye byombi esonyi era yamwesonyeko online taliko ate eri babeera ka wifi ko Omuwarabu kabwereere nange ffe tulabanga bo babeera bulungi bali ku shuwadiri ya musaala buli mwezi buli ki okitegeera naye se watuukira okugamba nti data mwesonyiye ng'omanya nti embeera ekoze eki ekaayi ate nga yakakoma wiiki nga 2 sigamba nti yaweddemu wabula bw'atunuulira data buli lunaku sente zolina okuteeka ku simu mwesonyi asinga. Yes naye ate ffe tetusobola mwesonyiwa kubanga ate ebintu byaffe bitambulira ku data kimu. Wali ffe bannaayi kadata kyekatukola situmanyi nakumanya but regardless we move. So tusinzidde wano Salama Road Makindye kubanga twogerako ne HILLAT tutandikira awo tuleme kumala budde. Omulabi wa Fake Media ayagala okumanya HILLAT yaani? HILLAT BETA ndi musajja muyimbi basically ayimba ennyimba z'amakulu. Nze nagaana nenga sijja kuyimba luyimba lutali lwa makulu kubanga kuva ddanga kyekirooto kyange bw'otunuulira abantu benneegomba okuva obuto tebayimbangako nonsense. So nange nagamba sijja kuyimba nonsense n'omuli n'ogumu era omuntu agoberera ennyimba zange ne bwemba nnyimbye ku mukwano making sure nti nnyimbye maki makulu mu mukwano okitegeera. So ndowooza abangoberera ekyo bakiraba era neeyama okubanga sisobola sijja kuva ku mulamwa weewaawo oluusi amayengo gabaamu ogenda okulaba ng'omwana ayimbye ekiyimba ngaebigambo tebikwatagana biki naye ne kiyitawo nogabo bannange okukemebwa ne kwagala okukola ki
okugira oba kubanga buli kiseera oba oyagala omuyimbi obeere n'oluyimba olukola ki olutunda buli kiseera naye ate bwomanoga naye ate ekirooto kyange neeyama okuyimba amakulu amaki ameerere kubanga nze abantu bendabirako basically bali abantu basatu. Asookera ddala ye muzeeyi Misa Kisemakula, Pastor Wilson Bugembe, then nozaako His Excellency Bobi Wine. Be bantu basatu temuli omu atayimba yali ayimba oluyimba nga si lw'amakulu. So kyekyo naye nga ebintu bitambula, music atambula, sirina buzibu. Mpozi obutonotono bwenja okubanga mbanyonyola mu maaso kaawo kimanyi naawe oteeka okuba wabutegeddeko naye ngaera nabwo nkimanyi tujja kubanga tubuvuunuka mpola mpola. Yes. So okutandisa ddi okuyimba nze nava butonga nnyimba. Mpozi okuyimba okuli professional okutandika 2019 myaka kati singa 3 emabega 2019 mu gw'omukaaga lwe nata oluyimba lwange olwasookera ddala lwe bayita Ndi wa Mukisa. But before that nali muyimbi oba mbaddenga muyimbi wa gospel. Ate sitegeeza nti gospel namuvaamu. Sitegeeza nti gospel namuvaamu wabula nagamba nagenda kizuula nga gospel tatambula takola mu katale kaffe wano. Nedda gospel akola kubanga bw'omuyimba n'okola ebituufu ebirina okukolebwa atambula. Naye ebiseera ebyo nga nkyayimba gospel yekka nagenda kizuula nga balokole bannaffe nabo balina laavu. Okitegeera kakati ate nga ffe twagala nnyo okuyimba buli kiseera Yesu. Lumu mba ndi mu conference yali kubirizibwa omusumba bamuyita Apostle Bunjo. N'atugamba abalokole muyiga okuyimba ku miramu emirala. Yesu tumumanyi naye tuyimbire n'embeera endala ze tuyitamu. Kati nze ekigambo n'enkitwala kuba nagenda okulaba nga abayimbi ba gospel tulinga kakadde. Naye nga ffenna buli luyimba ekigambo Yesu tekirina kukola ki tekibulamu. Kati nagenda ne mmaliriza nga ntegedde nti wano nno kitegeeza tewali ayimba kyanjawulo. Kati nze ne ŋŋamba ke ndi mulokole kannyimba ennyimba za laavu naye nga abantu bakimanyi nti ndi mulokole. Abantu bali bagula abayimbi abatali balokole mmanye nti at least market y'abalokole eyo ngikoze eki ngifunye. Nga bw'olaba omukyala Sitabwa Natoro nti ye yajja ne marketinga ng'omuyimbi w'abasiraamu okusookera ddala. N'abatali basiraamu bamugula naye ate basically ye marketinga ng'omuyimbi w'abasiraamu abalala ne batambulira ne bagoberera. Muzeeyi Ajaluna Mubiru ye marketinga ng'omuyimbi w'abasiraamu abalala ne bakola ki ne bagoberera. Kati naye najja ne strategy nga nyala kwe marketinga ng'omuyimbi w'abalokole ayimba ekyenjawulo abalokole abalala abayimbi kye batakola ki kye batayimba ate nga nakizuula nti bakyetaaga. Okitegeera okuyimba ku nnyimba ez'omukwano, okuyimba ku nnyimba ezibuulirira mu aspects endala. Okitegeera nga bw'ogenda ku luyimba lwange olwatokaaba n'oluwuliriza lutabiseemu emiramu ebiri nti lulimu laavu n'oku obufumbo obukuumibwa butya. Okitegeera ebyo ojja kulwawo okuwulira omuyimbi omulokole abikola ki abiyimbako. Okitegeera so nga ate ffenna abalokole n'abatali amaka tugakola ki tugalina era twetaaga gakuumibwe. Naye nga okukuumibwa twetaaga okubaako ekigambo kye tuwulira amaka gakuumibwa gatya. Okitegeera abayimbi baffe twetaaga tulireyo ku luyimba, abantu betaaga bawulireyo ku luyimba olusobola obba encouraging okukuuma amaka okukuuma omukwano because tosobola kubanga ne bw'obaani okulivinga n'omukyala oteekeddwa okubanga waliwo ekibagatta bakiyita mukwano. Kati muteekeddwa okumanya butya bwe kirina okukola ki okukwatibwa. So toliddamu kuyimba gospel wamuddukiramu ddala? Very good. Wobale kumbuuza kibuuzo ekyo. Nze nkugambye nti saava mu gospel wabula nasalawo nkole ne ku kyenjawulo era gospel music mulina abantu basobola ogenda. In fact tewali alikata nze sina luyimba lwa gospel lwemmanyi olutambula saawa zino kituufu zemabega badde ng'oyimba nze zemanyi za mukwano ogamba ezange eza kituufu mbadde sinaba ku promotinga y'oluyimba lwa gospel lwonna naye ate nina oluyimba lwange baluyita Yali Mukama era ku YouTube kweruli. Anytime ngenda kushootinga video njiteekeyo anytime from now. Actually oluyimba lwange oluyinza okuddirira ku tukoye ekyennyanja aliko atambula kati then n'oluyimba olwalwendi mu kuwandiika olwa gospel mba njagala nzijenga ekintu nkitambuza mu ngeri eri systematic. Okitegeera kati wali eri kubadde kusooka kulaga abantu because of course nagenda otanga okuyimba ez'omukwano nga mbadde nnyimba gospel. Okitegeera kakati ngenda kuddamu era nnyimbe ki
nyimbe ku gospel okitegeera entabike emiramwa gyonna ng'omusumba bunjo bwe yakola ki bwe yabuulira okitegeera nti kati n'omukwano nguyimbyeko kati ate ngenda kuddayo ku gospel abantu mbajjukiza ekigambo kya Mukama. So ndi wa mukisa agenda atya? Ndi wa mukisa atambula bulungi. Luyimba nga taito yalwo bweri lwanfukiro olw'omukisa oluyimba ndi wa mukisa. By the way nawandika oluyimba olwo nga simanyi kigambo kyanzijira ndi wa mukisa neŋŋamba akampandika oluyimba nga baluyita ndi wa mukisa nempandiika bulungi nnyo but saategeera bantu kye basinga kulwagalako naye ndowooza kigambo ekyo oba oli awo. Ndi wa mukisa ndike kyana kimpadde ku mirembe ndike emboko y'omukazi ategeere enkwata y'omwami. Ndi wa mukisa ndike kyana kimpadde ku mirembe ndike emboko y'omukazi ategeere enkwata y'omwami. So music wo yenna omwewandiikira? Ennyimba ezisinga nze wandikidde naye ate nze sikiremezawo nti nze nina okwewandiikira kubanga times manyi nti abantu baagalayo ku test ey'enjawulo. Kakati mu nnyimba zange sofa ninamu ennyimba 2 zempandiise n'abawandiisi abalala ne twegatta ne tukola ki ne tuwandiika. Kati ninamu oluyimba lwe bayita wookutte wookutte wookwatanga mu mutima muli munda mubeera omwo wookutte wookwatanga mu mutima muli munda onoobanga omwo. Kati olwo oluyimba twalwandika ne Frank Stories naye nga paati enene ya Frank Stories esaagala kutwala buyinja bwe. Paati enene ya Frank Stories mpozi oyaŋŋambanga naŋŋamba kati HILLAT BETA awotekawo akagambo naawe okitegeera kuba nayagala nfune ku mukono ogw'enjawulo nsobole ate abantu okuba ku test ey'enjawulo. Then oluyimba lwange olupya lwe bayita tukoye ekyennyanja twegatta abawandiisi 3 ne tuwandika oluyimba olwo era ensonga lwaki olaba nti amaanyi gaalwo ate go ganjawuloko ku nnyimba zange endala. Abawandiisi abo 3 nze nasookera ddala ne mpita muganda wange Robert Rota ne mugamba omanyi muganda wange sooka ojja owuliremu kyenkoze najja naawuliramu ne mga oli waddembe okweditingamu wokola ki wowulira. Robert Rota naeditingamu byakoze ki byaeditinze. Bwe twamaliriza still ne tuwulira nga waliwo ekibulamu kati nga twetaagamu a hand of experience oba a hand with experience ne tugamba tukoze tutya. Nenkubirako muzeeyi Ronald Mayinja kubanga ate mu eyo aspect ey'okuyimba ku nnyimba ezirwanira obulamu bw'abantu experience ayina nnene nnyo kuba ffene era kuye kwe twalabira. Nemukubirako ne mugamba muzeeyi nina akayimba kange nsaba kukola ki nsaba okumpuliririzaamu okitegeera n'aŋŋamba akayimba kaleete okitegeera ne tutuukayo naye naeditingamu bwakoze ki bwaeditinze. Kati tugenda omaliriza nga tuli abawandiisi bameka 3 esebo y'enkola eyo. So ng'oggyeko ezo 3 z'otubulidde ennyimba ki endala? Ennyimba endala nina oluyimba lwe bayita tokaaba. Tokaaba emirimu ginkute tonyiga tokaaba kikwano tokaaba bwenkerewa eka komawo ngambye bwenkerewa ng'emirimu ginkute tonyiga akikwano tokaaba bwenkerewa eka nkomawo. Gwali ogamba olwo ngamba mwagalwa mukwano. Mukyala wavangawo ng'akaaba munnange kakati nno olwo oluyimba saalwewandiikira nga nze naluwandiikira abakyala bangi omulembe guno muyimbako muba mu experience nzeeko. Wuliriza nti omulembe guno abawala baagala nnyo okuba buddabudda oba abakyala b'omulembe guno baagala nnyo keya. Omuwala asobola okugamba nti nze ebirala byonna ne bw'otampa naye nompa ki nompa keya. Kale yes ate keya eno nungi okugiwa omuntu naye ate olusi beerabeeramu nti n'obuvunaanyizibwa bumanyi otutwala ne butukola ki ne butumalawo okitegeera. So nga ate olina nga singa obuvunaanyizibwa buba bukututte munno olina omukubira kasimu nomugamba mukwano olw'ensonga eno bweti ne bweti sigenda kulabika mu budde bulijjo bwenkola ki bwendabikiramu naye nindaako saawa bweziti ngenda kubanga ntuuka. Kale luyimba lw'encouraging communication
mu mukwano. Communication mpaji nene nnyo era abakyala abalaba bananjulira nti omukyala oba omuwala bw'oyingira naye mu mukwano ekisobola okukuuma kyokka abantu balowooza ssente oba ki naye kisookera ddala nga tonalowooza ku ssente tonalowooza ku communication kikulu nnyo ate bayitha abakyala abo bawuliriza nti ne bw'omala omwezi nga tomulabye naye ng'ocommunicatinga she can understand you. Kale oluyimba lwali lwencouraginga oba lwencouraginga abali mu mukwano abaagalana abafumbo okwenhansinga ekirabo kya communication mu mukwano ate basobola okuba nga baguwangaza. Oluyimba lwaliyita tokaaba olwo so osobola okgendayo n'olunoonya ku channel ya HILLAT BETA. Tokaaba ng'omugjeeko waliwo oluyimba lwe tuyita omuŋŋambirangako. Omuŋŋambirangako z'omwana wa minisita mutya omuŋŋambirangako bw'oliba omusanze gye mukyakalira omuŋŋambirangako ty'omutima gwange yagutwala omuŋŋambirangako nti lumu nina gye namulaba yankuba. Olwo oluyimba tewali yantuma wabula nali nnyimiriramu abantu ng'otunuulira omuntu n'omwegomba. Ndi omu ku abo abantu abalina obunafu obwa approach okwa-approachinga omukazi kinva wala nnyo ogamba nti omuwala we yankubye kamukole ki kamu-approachinge. Kasita kati ennyimba zikkolera omuyimbira buyimbi zinaamanya kyoyagala ebyo nabyo bibaamu naye munnange gwe ya-approachingidde oluusi anyuma nnyo naye ng'ate munnange n'obwo obuvumusi bwangu era abawala abaliyo njagala obbagamba nti gaye yenna bwakwa-approachinga nga bwatekinga nga step nakwa-approachinga okay oyinza okuba togenda mwagala but credit him for that kubanga si kyangu. Omanyi omulenzi bw'oba osalawo ogenda okwa-approachinga omuwala ogenderera ebintu bibiri okukkirizibwa oba okuswazibwa. Kati ffe bekizibuwalira okwa-approachinga tusinga kutya nnyo okuswazibwa. Okitegera ndi osobola okwa-approachinga omuwala n'akukuba omwenda n'owulira nga towera. Okitegera nogamba ekizibu kivuddewa n'otuuka ewaka n'odda ku buliri newerowooza n'ogaa naye kiki ekituufu. Okitegera kale nekikumalako emirembe nekikudisturbinga mentally oluusi kyekituviirako obunafu obwo. Naye ate oli bw'aba tasobodde ku-approachinga olw'ennyimba kati ng'olwo oluyimba lwange omuŋŋambirangako nti osobola oddukwata n'oluweereza omuwala. Okitegeera n'ategeera kyoliko. Okitegeera kati oluusi naye nakugondeza muki mu mbeera bw'abanga because osobola okumutya ng'ate naye yakwagala dda. Okitegeera kati omuzindikira busindikizi kayimba omuŋŋambirangako n'akola ki n'abeeranga ne bwaba omuwala abawala nabo bamanyi okwegomba ndi asobola okukulaba fiiki n'akwegomba naye ng'ate okwatula takusobola kuba tekiri mu busobozi bwabwe. Naye bw'akuweereza akayimba omuŋŋambirangako wakiri nawe ebirowoozo otandikirawo lwaki akayimba kano. Okitegeera yakutya naye akayimba kakugambeko. HILLAT abawala nga bakazi Kampala wano abawala nga bakazi akutuukira nga HILLAT nze kino na kino yeah of course bangi era nange by the way bangi nnyo wano mu Buganda. In fact kive otandika otyoga nti naye HILLAT onkuba ng'oli muwala. Naye omulembe gukyuse tuteeka okukya-appreciatinga oba tuteeka okukikkiriza. Bikyuse naye ennono yaffe terina kuvaawo. Kituufu terina kuvaawo naye buli lwe mwagala oyagala development fik oyagala okudevelopinga kati buli lw'oyagala development manya nti development ejjirwako obubonero bwonna obugigoberera buba bubi bwereere. Era omuntu yenna agamba nti njagala kukulaakulana manya nti ekijja mu maaso ekigoberera okukulaakulana bubonero bubi bwereere. Nti buli development ejja na cultural degeneration egoberera cultural degeneration kubanga bwe wajja clubs bajja kugamba jukira clubs zijja na development for example dance clubs biki kati bajja kugamba nti mu club omuntu tagendayo ng'ayambadde gomesi. Okitegera omalirize nga kyotamanyira kwambala okuva mu buto kati okitandise kati olwa club gyoyagala okukola ki okusobola okufuna enkulaakulana kakati ebyobuwangwa n'ennono biteekwa kusaanyizibwawo. Tekyandibadde kirungi naye ate amazima gali nti bimaliriza bisaanyiziddwawo. Okitegera ge mazima
era tukole nnyo okulaba nga tubikuuma naye ekigambo development kigobererwa bubonero bubi bwereere. Njagala okugamba fiki nti bw'obeera kati bw'ogenda mu kyalo nga wa abuweekula situukangayo naye kankuwa example yayo because nkuba ekifaananyi ky'ekyalo bwe kiyinza okuba kifaanagana. Bw'ogenda ebuweekula kati oyinza obutasangayo omukazi ayimiridde ku kubo nti yeetunda okitegeera, naye singa bwekula akeera n'afaanana Kampala oba Wakiso oba Mbarara oba Mbale as a town, nkukakasa ogenda basangayo nga bayimiriddeyo nga bali ku midaala nange ekyo kyonna kigize lwaki lwa development okitegeera. Kale enkulaakulana tuba tukulaakulanye tutya nga tweyongera okufuna omuwendo gw'abakyala bangi abeetunda. Kale kwegamba development kintu kirungi tukyagala naye lwakuba nti omwoyo gw'omuntu tegukkuta. Naye nze oluusi ntuula ne ŋŋamba bajjajjaffe baali bulungi bw'okirowoozaamu bye twasoma bye baatugambanga nti omuntu yabeerangawo ng'ekiruubirirwa kufuna kyakulya, kulabirira maka ge, kulaba nti omukyala n'abaana tebalwadde nga bakozesa eddagala erya habbo biki, abaana maka ge ne gatambula, ne bagenda ne bayigga ne bafuna ekyokulya, enva ne bazifuna, emmere abakyala ne balima biki okitegeera, ne bamaliza nga tewali nnyo. Naye kasita ensi yajja mu competition eno ya development biki, abantu bakyuka nnyo. Kale ekyabawala okubanga beekwanira abasajja right now tekisobola kuvaawo. Mwenye twasoma CRE mulimu point egamba yes, twasoma CRE nga mulimu point egamba if you resist change will change you okitegeera. Kakati kaseera kokubanga change egenda kutwekyusizayo eyo yennyini tuganya okukyuka n'enkyukakyuka kati enkyukakyuka ffe tugenda okukyukakyuka naye egenda otukyusa oje ffe twagigaana naye egenda otukola kyo tukyusa. Naye era nja sijja ku encouraging abawala ku kyekolera wabula but with time mmanyi enkyukakyuka ejja bakaka. Kati HILLAT mukalubye nammwe oba mutidde buvunaanyizibwa oba ebyabakazi mubivuddeko kubanga kati ekibaddewo lately kyekyokwetega nti HILLAT sigenda mugambako naye kanneetege ajja kuntegulula. Omuntu agenza okulaba nga yeeteze oganya omutegulula naga nti ye banayi lwaki simwegambire kino nakyo ne kiggwa bw'aba agaana n'agaana kuba neeteze nabyo bigaana tidde buvunaanyizibwa ebyabakazi mubikoye nedda si kutya buvunaanyizibwa oluusi ziba disappointments nti omuntu ayinza okuba yagwako mu mukwano neyeewaayo nnyo n'amaliza nga ali disappointed na omutima gwe ne gubeera poisoned okitegeera, ne guba poisoned ng'ebikwatagana n'omukwano takyagala kukola ki kumanya okitegeera. Era yemu ku nsonga lwaki omuntu bw'okola oluyimba olwogera ku disappointment mu mukwano n'olukolera promotion, in most cases kizibu oluyimba olwo obutakola okitegeera. Abangi abakiyiseemu lukwata ku bangi kati omuwulira oluyimba ng'alinga yayimbye nga balinga abayimbye ku bulamu bwe okitegeera. Kakati abawala ajja kwetega naye nga gwe yeetega bambi omutima gwali poisoned already okitegeera. Omalize nga tomuteguludde kati bw'otamutegulula agende ku step 2 okitegeera ey'okwekwanira okitegeera. Agenda ku step 2 ey'okwekwanira ate naddala bw'abaamu n'akasente ke amanya nja muteeka mu sente ajja kukola ki ajja kukkiriza okitegeera. Naye nga ate nga naawe toli financially stable of course abawala nabo bakimanyi abawala bakimanyi tasobola kwepikira musajja kukwana musajja nga already akimanyi sente zaalinawo. Bw'obanga sente z'olinawo bajja kulinda paka gwe lw'omukwana, naye bw'akimanyi toyinawo ng'ate ye ayinawo ajja gamba kankozese weakness yeeno okitegeera mpite wano.